Kwenye abalaga Fashuka TV balenye mwe balidala mukola kyamanya okubanga muliyanga mutraba ko Tracy menyo Tracy midala amanya gangenze na kimisa Lubana atera nga tukomye wano program yaffe omwana wencha naye nga tonneerabira nti ennaku z'omwezi ziri 3 mu omwezi ogw'omunaana 2024 atera nga tukyagenda maaso ne program yaffe omwana wencha leero tuze n'omulamwa okugamba nti omwana ayinza kweyisa atya mu holiday era omwana ayina kubeera atya mu holiday nga tukyagenda maaso tuweerabira nti no program yaffe ebeerayo kuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 4 nate era nga siise nzeka mu program eno ne mu studio eno siri nzeka wabula ndi ne munnange ono nsaba abeeyanjulire. Okay, ntwala omukisa guno okwebaza abalabi ba Shuga TV nti kyemukola kirungi nnyo erinnya nze Alex Musairi ndi wa mukisa nnyo nange okubeerako mu studio za Shuga TV olunaku olwaleero kansuubire nti bigenda bulungi. Naye sobola kwerabira abalabi ba Shuga TV tikyamukola kirungi musigale nga mwekumira ku Shuga TV subscribing musobole okulaba kubanga bingi bikyajja olunaku olwaleero nga munnange wavuddeyo natangazamu nti omulamu gwa leero tugenda kutunuulira omwana yandiyisiza atya mu holiday eno naye nga tetunagenda wala munzikirize mpiseewo kano okwebaza abazadde abavaayo ne bawaayo kyonna kyonna ekyetagisibwa abaana okusobola okusoma kubanga school fees ensanyi zino si kyangu. Then sobola kwerabira abasomesa bakoze omulimu mungi nnyo kubanga ffe ng'abazadde just abaana tubeera nabo like nobeera naye just kaseera katono bwe kati naye nga gwe bikyebe era gyokwesanga nga n'abasomesa abazadde nga bagamba abaana oba oddayo ddi kusomera bikye bintamya ne babatuma n'amannya ki so abasomesa bakola omulimu gw'amaanyi mbebaza nnyo n'abayizi bambi mwebale kubeerawo ne musoma ne mumalako olusomo lwa taamu ey'okubiri ne mukomawo ewaka nga mukyali balamu era tubasaba okomawo ewaka tekitegeeza nti emisomo gikoze ki giwedde kitegeera era nga wano we tugenda okusinziira okubaganya ebirowoozo ebyenjawulo omwana yandiyisiza atya holiday ate era nga tukyagenda mu maaso nga mukwano gwange ono gwekyaziza olwaleero wamaze okubabuuzaako n'ababulira amanya g'enti naye mukulu Alex ng'azze wano eno tutangaze ennyo ku nsonga omwana ayinza kweyisa atya mu holiday era nga tugenda sooka tumusoyeseeyo wano obubuuzo obumubuuza nti nga ye omukulu ono omwana asuubira alina kweyisa atya mu holiday okwetangira embeeramu yonna eyinza okubaawo. Okay, nga tetunagenda wala ekisookera ddala edda nga tuzzeeko edda omwana yalinga waki omwana yalinga wa community nga buli muntu kinalina ali concerned okujjako ensangi zino abaana ba leero okumukwatako n'omuzadde ayinza okukola ki okunonya naye nga sometimes ebintu ebireetera abaana okusiiwuuka empisa nze nnyinza okugamba nti ffe ng'abazadde twasula ki ogwanagamba kitegeera abamu tetwagala n'abaana baffe kukola ki kubagambako kitegeera omwana ensangi zino ogyokwesanga nga waliyo n'abazadde abatagala abaana kulima okibulire ng'abamu tebagala n'abaana kubeerawa webaliyo kitegedde abaana oluwumula bwe bati baagala batwalewa mu kyalo ekintu ekitali kirungi. I think teri muntu asobola kutegeera mwana wo nga gwe ki nga gwe wamweza abamu ate mulimu n'abasajja njagala okutegeeza abate obuvunaanyizibwa okimanye ekyo babutira olugira bwati olumala ogira bwati baddeyo wajjajja waabwe okitegeera ekyo abaana bagenda okomawo nga gawalaayi olabira ddala nga ki nga tebakyamanya nti omuntu alina kweyisa bwati neweesanga nti omwana azeeyo ku ssomero naye nga azeeyo n'empisa ki endala ate naddala bano ab'omu kisulo ojja okwesanga nga omwana azeeyo ku ssomero eri naye nga emize gyakomyewo nagyo okiwulidde so nga si mirungi. N'olw'ensonga eyo ng'emuwulidde nti abazadde abalebe bannange twongera okutangaazamu nga tugambira ddala nti omwana nga tonnamusindika walala gwe omuzadde olina sooka otutuula olabe omwana wo omutegeera omanye nti omwana owange alina kubeera bwati alina kubeera bwati kubanga ebbanga ly'omala nga tubeera na mwana oyo etwala ekiseera kiwanvu nnyo okumanya omwana oyo n'osaasiramu ne munno gw'oba omutwalidde kubanga teri muntu agenda kubanga akumulodingira mwana oyo kusasa w'oyagala nga si gwe maama we kubanga bajja kukuloopera nti omwana akoze bwati ogambe nti oyo gundi alimba naye nga ate mu nsonga eyo aba mutuufu okuloopera kubanga
gwe maama gwalina okumanya ekikwata ku mwana ate okusinga ono gw'omutwalidde. N'olw'ensonga eyo nga tugenda mu maaso twagala tubuuze omukulu ono nti ye wabanga agamba nti nno omwana ennaku zino abazadde tebakyalina buvunaanyizibwa na budde beesuulirayo bwannagambo okugamba nti omwana amutwala eno n'eno bawummula amutwala eno n'eno ate nga n'abasomesa basinga okumala nabo obudde obuwanvu, ng'olowooza omuzadde yandibadde nga yeeyisa bw'atyo tuyinza muyamba batya okubanga omwana oyo avaayo mu mbeera eyo? Ekisookera ddala abazadde abamu njagala kano mbategeeze nti omwana gwe you are the first kubanga jjukira time ojja kutuuka ng'oveewo oba bagamba nti mwana waani mwana wa jindi okitegeera. So omuzadde is the first factor in life eri omwana wo okitegeera. Two, ensangi zino tuli ku .com ojja okwesanga ng'abazadde abamu agira zino smartphone leero zajja ate jjukira emirembe giri egyedda abazadde baffe baali tebabitegeera okitegeera bangi tebabitegeera naye ensangi zino ekyokwesanga nga abazadde bangi smartphone ezo zirimu ebintu bingi okitegeera nagirekera omwana ate nga tuli mu holiday omwana ajja kugamba nti waliyo byendi kusomako ndikopinga kuwaka naye nga essimu ebintu ebirimu tebisaana jjukira ne generation eyo gye tulimu ennyimba eziyimbibwa sooka ozitunuulire okitegeera. Sigambye nti ennyimba banayembi ennyimba nungi naye ziba tezisaana myaka nga zisobola nange kuluyisa muki mukama wano bambi ate jjukira tuli mu holiday okitegeera. So abazadde mbasaba bakiwulira mubiire ba role models eriki obuvunaanyizibwa bwonna bwonna tulime nti okukola ki tubeerewo buli mu mbeera okitegeera tubangule abaana bano tusobole okulwanisa embeera eno antirwa abaana baffe bwe banaddayo kuki masomero. nate era nga batugambye nti abazadde mumanyi mugenda ne mugamba nti nno omulembe guno gwa .com naye nga teweerabidde kagambo kali nti gujja na kigambo .com era omulembe ogw'ensobi toweerabira kuvaayo nti n'omwana oyinza okugamba nti omwana wange wampisa abeera ku TV asiba kuno alina essimu mugulira kino forgetting nti omwana oyo alina byalaba byekuhidinga. So be very keen ng'omwana olina kyomuwadde and follow your child for better. nga tokyagenda mu maaso era nkyayongera okumubuuza nti nno woba olaba mbeera ki eyinza okuwaliriza omuzadde okubanga ateeka omwana mu embeera nti agamba nti omwana wange kuba nti ali mu mbeera ya .com nti kamuwe essimu olowooza essaawa eno ku mulembe guno yadde gwa .com omwana andibadde yeetaaga essimu newakubadde abazanyirako geemu. Okay, nze kino nkyogera era nga mundaba abalabi ba Sugar TV omwana yenayina ng'akyasoma teyeetaaga ssimu. Nkiddamu omwana yenayina ng'akyasoma teyeetaaga ssimu olw'ensonga nga wenkimensionize wali nga wenkibategezezza nti essimu eyo erimu ebintu biki bingi nnyo ebyobuseegwe ebyaki byona byona mu ssimu ebiki mu ebiri. So omwana oyo wafuna chance eyo nalaba nakozesa that opportunity n'accessinga amasimu ago abazadde abamu tebabitegeera okitegeera. naye kakati ate nga waliwo omulembe ogugamba nti essaawa eno omwana alina okuba nga alina essimu oba wa secondary oba ne primary because even in primary they're soon bringing it in private schools that omwana alina okuba nga alina essimu because bye basoma byetaaga okuba nga byetaaga okusakinga golowooza bali eri abagamba nti etaaga essimu with limitations oba just I think ekyo kirungi nnyo kubanga era generation gye tulimu tuli ku ya .com whereby era research abaana bateeka okufuna ki research era naffe twasomeranga sometimes waliyo naye kisinziira omwana simu yakikozesa ati okitegeede si kibi omwana okunoonya research kuki ku ssimu naye really ali kunoonya research ku ssimu nga gwe omuzadde kugamba omuzadde omwana aba akugenda nti ngenda kusakinga kuno ng'omuzadde olina okufaayo nnyo okumanya nti omwana kyekyataddemu olumala nga ogikwata ng'ogitereka olimenti okunoonyereza yes angambe kino na kino nze sinaliyo neighbor wange omwana yakikola intentionally okitaba n'agamba nze ndi kusakinga ki waka wange wakoze eki naye nga in reality omwana yali ali ku bintu byaki imagi okitegeera kati omwana oyo wanaddirwayo ku ssomero anaabamu empeke
okitegeera so abazadde tulimenti okubeera strict abazadde kino bakubiriza mulimenti okubeera strict eri abaana bamwe okitegeera oba oyagala omwana kubanga nze nzijukira dadi waffe yatugambanga nti omwana singa okupakasa okitegeera n'ogenda n'opakasa awantu ba n'ofuna esente 12 oba 10 luli kufiisa emiliyoni 10 naye akyogeranga nga ffe tekitegeera dadi oba okitegeera ebyo n'obitegeera okuze ebyo nabyo nogamba kino tata kyeyagambanga the fact is nga ffe tulaga nti omwana ng'akyali muto talimenti ekwata ku ki ku ssente naye essaawa eno abaana b'ennaku zino omwana bamwana emitwalo 5 emitwalo 9 ng'agenda waliyo essomero emanyi omwana yagenda n'awajja head teacher agende ku akawunti okiwulira ng'amutipinga yawa head teacher agende ku akawunti amugireyo ki head teacher okutuuka ku akawunti y'omwana yasangayo akakadde kalamba okiraba akakadde kalamba head teacher yakomawo nga agamba bana ebiki bino omwana awadde head teacher agenda amugireyo emitwalo gatya naye head teacher ku akawunti y'omwana yasanga ku kaki kakadde kalamba ati bw'oba olowooza tulabeeyo omulembe guno gugenda waffe naye nga tweyongera okwebaza abalabe ba Sugar TV nga we tumulamu tukomawo engeri gye tugenda okuba nga tuwa way forward and conclusion of how we are going to limit out this and how children are going to be overwhelmed from misbehaving during holidays. Sugar TV temolarira ku subscribinga na likinga na commentinga nate era nga tutakomawo nga tutambula n'omulamwa gwaffe omwana w'enkya nga program ya mwana w'enkya nga omulamwa omwana ayinza kwesa atya mu holiday tukomyewo era nga tugenda kunoonyereza nga ngenda kubuuza ku mukulu ono nti olowooza way forward ki gye wandiwadde weno program omulamwa guno omwana ayinza kwesa atya mu holiday era nteeka okwebaza omulungi nti tukomyewo ku mpewo abakatweyungako mwebali nnyo erinnya abatabaddeyo nse Alex Misaili olunaku olwaleero way forward ze tuliko omwana biki bye twandikoze omwana okusobola okuba nga mu holiday yeeyisa buki bulungi oba nga asobola okugimalako atya akisookera ddala abazadde nga we tugambye babeere strict nnyo eri abaana baabwe ensonga ey'okubiri amasimu gano yesigazze naye kyembadde nsaba abazadde tubeere strict nnyo mu masimu eri abaana baffe n'okubuulirira abaana baffe guidance and counseling beedawo kyekikulu okimanyi nga okukuba omwana si ye ansa eyinza okuba nga si ansa munnange naye ate noweesanga ti omwana n'omutuuza n'omubuulirira aganga afuuyidde omukka mu kuseera nti guyitamu buyisi buti ng'omwana yeetaaga akangavuremu alyoke amanye nti oba ngamba kino nakino yeetaaga kukola kituufu ekyo era sisobola kukigana nti waliyo extent yeetaagisa naye waliyo n'abazadde nga bo bali rude nga tayinza nakuwa mwana we kumanya nti noki olaba ffe omulembe gwaffe taata yavuga nga piki yali musomesa naye ng'olukigo olw'obuwulizi buli mwana atandikirawo ekitegedde wuyaze ate akimye mazzi ng'alumba ayeza ebintu ng'alumba nga talina taata bwatyo bwagira galeekala okitegeera n'ekirala abaana bano mubayigiriza emirimu yes abaana bakomyewo mu holiday kati house girl naye awumuleko wadde omusasula okitegeera naye awumuleko abaana bano basobole okukola ki naye omwana ali mu senior 6 ali mu P7 oba ali mu senior 4 ali kutuma house girl nti mpeereza kino jukira obulamu bwo togenda kubeera na mwana ono paka omusajja ali eyo atulaba ku Sugar TV omwana togenda kubeera naye paka ekisajja kutuuka gwofeewo omwana akole ki so omuzadde beera factor nnyo eri eki omwana n'ekirala nga watugambye nti muyigiriza abaana mubatwaleko mu nnimiro abazadde abaana mubatwaleko muki mubayigirizeeko okulima okitegeera omwana abeerewo nga okimanyi nga waliyo abaana bakwidde mu tawuni muno nga tebamanyi yadde n'okuula akaddo waliyoali ku nkumbi naye yadde okuula akaddo nga tabimanyi na kubimanya abasomesa ne bamenyeka abasomesa ne badde okitegeera ate omuzadde oyo noweesanga ng'omwana ye amulabanga kyawaggulu naye erabira nti nessaawa yonna akola ki agenda abazadde abali eyo bannange omwana wadda mu holiday
tomenya mukozi na mirimu omwana muyigirize kyalina okukola tetuganye okubanga omwana ali plan kyetagisa naye plan ebeeko weekoma mumanyi okugamba omwana wange is a planned kid bannange ngate ensi tennamwokya bulungi kituufu kubanga togenda kubeerawo forever ate is you who knows engeri ohandlingamu your wealth okitegeera the moment novaawo what okitegeera ebisinga bigenda kukola ki so abaana tulimenti obanakyalinga ekintu ekirala abazadde abali eyo abatulaba ku Sugar TV abaana bano mubatwaleko mu religion mu encouraging abaana bagendeko mu churches bagendeko mu muzikiti okitegeera omwana akuliddemu eddiini tabeeranga mwana atakuliddemu ki dini a child without a religion is unruly but a child with a religion is not okitegeera so abazadde mbakubiriza abali eyo bannaye abaana mubatwaleko muba encouraging bagendeko basabe abaana bagendeko mu workshop mu guidance and counseling baba counseling ko kola kino kola kiri kola kino kitegeera omwana talina kweyisaba ati omwana talina kukola kino omwana alina kukola bwati omwana alina kuba wano omwana alina kuba wano omwana alina okubanga mulize omwana alina okubanga kyakatono bagamba nayo nsonga eyo ndekirala nga tetunaba kumaliza abaana bayigirize ennimi zaabwe Yesu kusoma tugendayo kitegeera kusoma tugendayo inno yogedde ensonga abazadde bagala ne beerabira nti omwana alina okumanya olulimi olw'ewaabwe ne weerabira nti n'ogenda genda eri gye bamuzaala batokota olulimi nga golimi tokola ki tolutegeera ng'oli ku kimu luzungu nga weerabidde nti bali abazaala oli tebamanyi yadde akagamba mujjukira n'olulimi is a foreign language olulimi it is good kubanga mu bibuuzo lwe basettinga biki ebyo byonna byonna abaana basobola okukola ki okuyita naye besides that omwana amanyi enonoze amanyi olulimi lwe okitegeera ojja okwesanga ng'omwana ng'abamu novakedo tebamumanyi okitegeera abamu zitefrene omita frene jakafriote nga tebamumanyi agawalayi nti bamanyi ono omusosole bamuleetera mu busilver plate bamanyi nti musosole fact ebasobola ebyo byokka byokka ebiri fact naddala bano abaana ab'omu tawuni bano ebyo tebabimanyi nako bamanyi kubuuza what's this like some of that ate nga bambi mu society gye bagenda okukolera abantu abasinga baki bantu babuwanga bamanye ebintu nti ebintu bitambula biti abazadde temwerabira kuyigiriza abaana baabwe muve ku luzungu oluzungu luno lwetaagisa naye lukomeno mu tawuni naye omwana kituuka nti kyakudda mukyala omwana fuba okulaba ng'amanyi olulimi lwabwe ate naawe omukyala ali eyo fuba okulaba ng'oyiga olulimi lwa bbaawo toweesiba ku lulimi nti nze ndi muganda sijja luyiga ndi mukulu munnange luyige kuba bajja kugeya bajja kukutunda nga tomanyi kye bakutundira n'olw'ensonga eyo twongera okwebaza mukwano gwaffe ono okubanga atuwulidde engeri way forward era nga tugenda ssaawa eno okutunulira ku conclusion tugenda kumaliriza tutya n'ensonga eyo ng'agenda tuwa engeri gye tuyinza okukisabikasabikamu nga tumaliriza nti omwana alina kweyisa bwe bati okay ekisookera ddala njagala okubategeeza abali eyo abazadde jjukira nti omwana ono arepresentinga gwe omwana ono ye gwe okiwulidde bagamba nti sula omuggo yonoona ki obanga oyagala omwana wo abeere ekyokulabirako buli gyagenda omwana wo munakiralingi this is the time tolinda bagamba stress natry there is a popular saying ke bagamba nti okitegeera nti omwana singa omuleka n'agenda obugenzi n'akula omuwawa ekiwulidde n'omuwawa omwana tugenda mufunamu ki kyoyagala ffe baatubuulirira thats why tetugamba nti fe tuli bulungi nnyo naye baatubuulirira tuliko ki naabo bwe mulaba bonna abali mu offices eyo balina history waabwe obanga omutundi agamba taata yali bwati taata yali bwati so omuzadde naddala generation gye tulimu mbasaba busabi abaana mubanakyalinga bulungi amateeka gabeerewo yes ebeere ki no ebeere ki no because today you are there tomorrow you will not be there ate nga teweerabidde nti no nebino byotuyanira nti byabaana baganda bajja kujja bebamaleko byonna nga talina kyafunye omwana nze njagala okutegeeza abazadde okitegeera tukolerera mwana ekitegeera naye kola ki bonjula ki omwana oyo omukolerero okyaliwo naye woovaawo bino byokoledde nti bya mwana wo tuweerabira nti naawe olinako baganda babagenda okujja tubalabyeko bangi ne babitunda okitegeera
nga gwe wateekamu effort yo kyonna naye by the end of it ate ng'omwana twamuyisa bulungi twamukuza mukuza gyalina kubeera mu kuba nti ali kulandikid. So mu kaseera kano mbasaba musigale nga mwekumidde ku Sugar TV. Muwulidde nti omuzadde yenna inobeera ng'okimanyi nti omwana n'oba omukolera ng'olina ssente ng'okola ki toweerabira muteeka mu mpisa ate toweerabira kubanga omwana omuteekamu nti omwana alina okuba nga ayimukkiriza alina okuba nga amanyi Katonda abaana batwale mu kyaki era nga n'ensonga zonna zonna muziwulidde. Nga tumaliriza essaawa eno njagala mukkirize basiibule naye nga sinnabasiibula kanfe mukulu munnange ono abasiibule kubanga nze yamukyazizza wano. Okay, okusookera ddala nebaza management ya Sugar TV olw'okunteekako ku mpewo zammwe mwebalire ddala okuntiyazaako wano kansubire nti n'omulundi omulala era njakomawo sobola okutangaza ku nsonga ez'enjawulo era sobola kwerabira kwebaza abalabi ba Sugar TV mwena gye muli mwebalire ddala era tubasaba tumuvaako musigale nga musubscribinga just ogenda ku YouTube n'oteekamu Sugar TV subscribing olikinge okomentinge kubanga bingi bikyajja era bingi bye tukyafumba. Bye bye, nsigadde nze Alex Bisaye. Kale nga tugenda mu maaso nga nange mpundikira nga maliriza mwebale nnyo abalabi baffe ba Sugar TV teweerabira ku subscribinga teweerabira ku commentinga na ku likinga era nga nfundikira nga nsigadde nze Nakimuli Salma.